Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo kya Lufubanje mu waadi y'e Kanyansheko, division y'e Kagango mu Ibanda. Poosi eno tulyamuheebwa bwakkakkanye ku muganzi we Fiona Nsimenta n'amusalaasala obulago okutuusa lwafudde. Nsimenta ow'emyaka 35 kitegeerekese nti abadde yaakafumbirwa tulyamuheebwa ng'obufumbo bwabwe bubadde tebunnaweza yadde omwaka. Okusinza ku babaddewo, olumaze okutta muganzi we n'akubira baganda be essimu n'abeewaanirako nga bw'akikoze era bagenze okutuuka ng'omulambo gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi. Ati iba yanteera essimu akunja ngu Fiona yamwita waliyo yakola ki yayetwala polisi ntenobi amanga ago umusyo omusiiza angira tatanaza atiwa yumiko genda tahakutura no hamanya nte nga tannamutemaatema asoose kusibira baana be ababiri byajja nabo mu nnyumba. Shweko murambwe nashanga omushaija akwasira omusyo yagumucumitaha yatagura yamuhindura yamujumika yamucumita ogwogwe emitima nyuma. Babadde bakyali awo ne bagwa ku mulambo gw'omukazi omulala Oliver Nalugo. Okusinziira ku bbaawo n'akedde nga bulijjo okugenda okukola nga ali ne muwala we, kyokka bwe batuuse mu kkubo ne basisinkana tulyamuheebwa n'amukuba akabazi akamusse. Kuba ndi awo akaseese muno nga ndeeba essimu egino yowakandi nkwata essimu ati kuza kugira muhala wanje anteera muleba batangira mu muhanda ngubatteeza empango ntikonka nyowe niruka yaza omukadde bamweta Kadiya nti nyowe niruka ntikonka maama ati nkumanya hali. Abagenzi bombi kitegeerekese nti babadde batunda kabalagala n'amandaazi mu kitundu nga tebalina mbiranye na muntu yenna. Omukazi we hamwe n'owaani bantukaho sanka 11 nibwe banteera ripoota nkaza polisi nkaripootinga nkiza na polisi nate saeji polisi eryaha yabanza kutwara omutumbi kumwe. Abantu basigadde mu kwewuunaganya ekiviiriddeko ettemu lino kuba tebaategeddeko nti babadde n'obutakkaanya bwonna. Agume warangwa embeera yarema irireyo leka kwenda kwenyiga omukinde kyabo kuba kukuura anyumaho bantu batworeka ngu babiinemu obutiikirizana. Poliisi oluvannyuma eggyeewo emirambo ne gitwalibwa mu ddwaliro e Ruhoko okwongera okwekebejjebwa nga bwe banoonya tulyamuheebwa gye yeekumi avunaanibwe. Abakulembeze bavumiridde ettemu lino ne basaba abafumbo abasoowaganye okuddukira mu mbuga z'amateeka nga bafunye obutakkaanya. Konka empalana zaabo zoona nzirigirira mu bizinesi zaabwe zebakukora kozi bahererengine kandi tugaruka twebuuza kandi abakazi babe bali mu bizinesi zaabo omusiiza we yiza atakwita omukazi we kandi akiita na niba nabyo byona bitusobire. Yadduse akyali ku run nga security era tukyagezaako okukola kukwatagana n'abataka okulabika nti no tumuwenja mwe ninjumirira ebikorwa nk'ebyo iwe omuntu wakwasa kubaliyo okurukura n'oteekateeka kugira nti Timothy Mushabe yakusakidde Gweno ku Lwabukede TV.